ku video eno bulambalamba nga nina bugisimufungize kuba nkwetaago ene mitu bino okunyonyola n'ensi then basigadde mu ndaba na Uganda mugenda jibera ko mulize bigambo byo bantu bane boogera era mujja bitegera bulungi nnyo. Njala mutagingire muganda wange lususu lwa kimenke obago bamuyita alien skin naye no bakabwano walo mu Uganda ya muwadde obaka zinagana okuyingira mu ntalezo wadde ogenda mu video gye nakola nga batandika association oba association eyo gye batandika eyo nabawa information yange n'ejire kade walo mu Uganda I know bakabwe bwayagala okuba muganda foyo alien skin obago jita lususu lwa kimenke kale bo yenali yamuliranye lususu lwa kimenke mutegeeze nti omukulu amwetaaga ina obaka wano ajawulizo obaka buno so omukulu alien skin wona woli nina information yo nga bana Uganda akulumirirwako ennyo era nga amanye ensonga zino yakuwadde obaka bwo njagala obuulize sinze ngendo bwogera nze ogwange nagukola dda gwe kennyini wejjire mu bigambo byagenda okugamba bwenvaawo nno njagala ntandike bulungi video ey'olwaliro mpola mpola tugikwate mpola mpola nga twagala tugikwate mpola mpola ng'omuntu ali akatogo kubanga bakakwata mpola mpola bokapapira tosobola kamalawo. Alright, leero sigenda bawa kigula LUJJI, sigenda bawa kalowoozo, njala tugende ku video bulungi nnyo eyatuleesa olwaleero naye nga sinagenda ku video njala kuyisa obulango bubiri mbawo ne message eno. Mwenna bannayuganda b'enkyukakyuka mbalamusizaako anno bako bwenjawulo bwe bantumye mbategeeze muganda ffe pato Uganda omuntu wa wansi antegeezezza mbategeeze nti agenda kubanga tulabika ku mutimbagano okumala ebbanga etaliggere ng'akyayina ebizibu byamaliriza ye ng'omuntu ebiri personal so temweraliikirira nti oba alina obuzibu oba alina ki no alina ebintu byakyamaliriza ng'omuntu so asobola omulumba mu kabokisi ke n'omubuuzaako osobola omufuna naye nga ku mutimbagano ayinza otutwalamukko akaseera akatono ennyo okuba nti akyamaliriza ebizibu bye ng'omuntu so mwenna mbategeeza bannayuganda muganda ffe pato Uganda oba pato omuntu wa wansi agenda kubanga asooka n'awummulamuko katono ebbanga etaliggere naye nga ajja kuba buli kimu ng'akiraba olw'ensonga nti alina byakyamaliriza ng'omuntu then oluvannyuma ajja kudda ate abaweerezenga bulijjo so munamutegedde saagala mugende pato nga tukyamula ate ali bulungi nnyo naye akyalina ebizibu byamaliriza ng'omuntu nabagamba tosanga ebizibu bingi nnyo nga ddala abantu ali mu struggle jjukira gye tuli mu mawanga abatunoonya bangi abagala tutuusako bulabi bangi katusooka n'oweewulumuzaamuko nga ne stress nnyingi buli kimu kigenda mu maaso kikuchalenjinga era oba tolina windows ngumu nnyo osobola okugaa nti kino kankitoba nkole kinne nga ate wayingira dda mu kintu tokyasobola kivaamu so muganda waffe basobola okwogerako naye ku ssimu osobola omukubirako nemubuuzaako naye nga ku internet agenda tutwalako obudde obutono ssimu nenyi bwamaanyi nnyo naye nga ajja kuba nga kwali era nga ensonga zigobera bulungi so mwena abadde banyumira programu ye 360 degrees ne Uganda zokka mukwano gwaffe pato Uganda ayinza otolamu akadde nga taliiko naye kanene nnyo naye nga kwali ajja kuba ku mutimbagano nga kwali. Alright, ekyo nga kimaze ndowooza njala nsooka empisa obulango buno tulyoke tugende ku video eyatuleese bulungi nnyo. Obulango buno buli bubiri bwokka bwenjagala buli muntu obuulize bulungi nnyo oggyemu ky'oyagala oba kisobola okukuyamba oba tekisoboka. Ndowooza kansooke akalango kano then tulyoke tugende ku video ngenda kuba obulango bubiri bwokka mwenna abantu abandyagadde okugenda mu ggwanga erya Canada waliwo conference zino bbiri zijja kubeerayo omwaka ogujja ngenda sooka basomerako emu n'endala ngenda gisoma then tulabe ki ekyokukola. Let me see here leka ndabe mulindeko katono nnyo Alright, ndowooza kansooke neeno sooke mpise buno obulango tugende mu maaso. Conference zino zigenda kubeerayo bbiri omwaka ogujja naye mu nnaku z'omwezi za njawulo osobola okucontactinga abantu bano ngenda bwenva ku live eno ngenda postinga posti zino bbiri buli omu osobola okucontactinga abantu bekikwatako musobole okuba nga mwongera nabo ku conference zino. Conference esooka ejja kubagiyita the International Conference on Ending Malnutrition 2024. The International Conference on Ending the Malnutrition 2024. Ejja kutandika omwezi ogwa January ng'ennaku z'omwezi 19 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 21 omwaka 2024.
era omulamu mutufu kugamba the better nutrition for better lives. Ejja kubeera mu kitundu oba ejja kubeera mu kitundu wa conference hall gye bayita the Woodbine Boutique Convention Center, 30 Vice Regency Boulevard, Ebtok on M9W7A4. Registration n'ebisingawo byonna osobola okutuukirira omukyala abakyala bano babiri. Osobola okutuukirira omukyala Doreen ku email ye eri doreen@extremeinvents.com. Osobola okutuukirira mu ku Robert @extremeinvents.com. Era nga balina ne company etegeka emikolo egy'enjawulo mu ggwanga erya Canada buli munnayuganda era nga yalotegeka omukolo. Company ero bagiyita Extreme Music and Events. Ojja okusobola okubafuna, osobola okuba nga oyogerako nabo. Essimu kw'osobola okufunira omukyalo ono Doreen eri +1 64 79 29 03 40. Osobola okuba nga omutuukirira n'oba nga osobola okwogerako naye n'akubuulira ki ekyetaagisa na ngeri ki gy'osobola okuba nga obatuukirira basobole okukolera ky'oyagala. Then conference endala ey'okubiri gy'ensembyayo bagiyita the Global Conference on Girl Child Empowerment 2024. Ng'eno nayo egenda kubeerayo mu mwaka gwa 2024. Omulamu omutuufu ogwa convention oba conference eno Empowering Girl Child to Change the Future egenda kubeera mu kifo kyekimu kyenjogeddeko wali oba kyensosa okusoma kweri post esoose baje ekifo conference eno boutique conference eno bagenda okubeera bayitawo Woodbine Banquet and Conventional Hall, 30 Vice Regency Boulevard, Toronto, Ontario, M9W7A4. Registration ez'abantu bonna abali international delegates kweziri, hotel bookings zonna kweziri, ejja kutandika ngenda ku z'omwezi 23 omwezi ejja kutandika mu z'omwezi ejja kubira mwezi ogwokusatu ngenda ku z'omwezi 23 okutuukira ddala ngenda ku z'omwezi 24 omwaka 2024. Ngoyagala okwogerako n'abantu bano bekikwatako bayina WhatsApp number eri +1 647 616 1415. Osobola batuukirira ku email yaabwe info at the marriage the dindako. Osobola batuukirira ku WhatsApp number gye nkuwadde, osobola kubatuukirira ku email yaabwe eri info at theamarriagegirls.org. Osobola batuukirira ku ndala eri damraj@gmail.com oba osobola ogenda ku website yaabwe nayo ojja kuba obafuna bulungi. Ngenda postinga conferences zino after this live buli muntu osobola okuba nga ogezesa omukisa gwo okubanga obatuusa oyogerako nabo bakula ekyekyokukola. Conferences zino zibeesinga okuyamba abantu kati ng'eno gyensembezaayo eya Empowering Girl Child to Change the Future ejja kuba ebeesinga ku baana ab'obuwala n'abakyala. Then eno esoose gye nasookeddeko ddala nayo ebeesinga ku bakyala n'abaana abato abali mu mbeera ey'okuba nti tebaliisibwa bulungi ate nga omwana mugimu ava ku ngozi buli muntu lwaba alidde bulungi kiba kitegeeza nti embeera ye eba etambula bulungi. Kati naawo nvuddewo kati njala genda ku kyandeese ku video entuufu eyandeese tuleke tutandike video eyaleero. Ndowooza yose lyetuuse bulungi kubanga twetaaga ensonga zino tuzikwate kintu kikulu ate ng'ensi ezitegedde. Njala muntagingire Simon Basaija akulira amakomera gonna mu Uganda n'omwogezi w'amakomera omukulu gwe bayita Bayine Frank Bayine njagala mubeereko kuno ne mukama yose litibahabulo naye abeereko. Information eno njagala egende mwenna eri bannayuganda ng'omanyi nti olina muganda wo musibe ali eyo emikono gitawumira muwemba. Njagala owulize bulungi nnyo ku kikigenda mu maaso mu Uganda n'enteekateeka ya Yoseri. Yoseri tibahabulwa nkimanyi ku video kuno kwoli oba akantu kano baana akakusaliramu. Tugamba omuze gufiira ku mugumba
ate ebiseera ebisinga nti ow'omullu bw'otamugira mmere ku mmeeza asigala ali mu kulya mpaka lwayabika. Ne Yoseri Mukutta kimufuukidde ekizibu. Nenna information gyengenda obbawo mu kusembayo wali mujja kutya obutayiga bw'abasajja bano. Nabagabana abasajja balina ekizibu kimu, baasoma naye tebalina kye tuyita common sense oba amagezi amazaale. Okusoma ko baasomako ekito naye amagezi amazaale tebalina. Wuliriza enteekateeka abasajja bano. Yoseri Tibahabulwa ne mutabani we Muhoozi Kanyirugaba balina enteekateeka nga bagenda kweyambisa omukulu akulira amakomera nepo n'omwogezi w'amakomera n'ebitongole ebirala by'okwerinda. Balina enteekateeka nnene nnyo ey'okuteeka obulabe eri abasibe naddala abasibe bonna Abaganda. Bw'obanga oli Muganda ng'oli mu makomera agali mu Buganda n'ageesudde bweru wa Buganda ng'oli Muganda, bw'owulira nga wazzeewo enkyukakyuka nti bagenda kukola transfer oba okujja mu kkomera erimu okutwala mu kkomera eddala, kimanye nti eyakwalula esiridde etya. Yoseri Tibahabulwa ne mutabani we ekyokutta Nansi Bannakabala kimufuukidde ekizibu atedde okuttira ddala Abaganda. Omukulu ono bawulira ekigambo Muganda kimujijiranga envunza eyakatojjera mu kigere, era ye buli lwaloota aloota Baganda kubanga ye kyamanyi kye kimusingira okumunyumira. Ne bw'omutuuza n'omubuuza musango ki Omuganda kye yakola tasobola kikubuulira. We twogera Yoseri amaze okuyisa ebiragiro namutayiika n'ategeeza akulira amakomera Simon Babashajja okubanga akola enteekateeka eronda buli musibe yenna gy'ali nga Muganda bamujje mu kkomera gy'ali bamutwale mu makomera agaliraanye ensalosalo za Uganda ne Democratic Republic of Congo nga bano bonna gye bagenda bakomera ku makomera agali eyo. Kiki ekigendera ekiri mu kino? Mukimanyi bulungi nnyo Yoseri mu kutinkuleeta lutali amukwatira nsawo n'okwagala okuyingirira ebitamukwatako tena amukwatira nsawo. Wetwogerera essaawa zino ayagala kukola ekintu kino addeyo yeefubitike mu Congo kubanga Congo lyemufuukidde akagumba. Kiki ayagala okukozesa? Manyi yakwata ejjinja n'alikubisa ebinyonyi bibiri. Enteekateeka ye eri bw'eti. Ekintu kino ayagala kikola okukendeeza ennamba y'abasibe naddala Baganda bali mu makomera ng'abasebusi. Ekyokubiri ayagala kikozesa ng'akanyeebwa kyetandise bait akikozese bw'amala kikozesa kimuviireko okulozesa abantu nti Uganda erumbiddwa addeyo yeefubitike mu ggwanga erya Congo. Enteekateeka eri etya? Mu nteekateeka eno ey'okukwata abasibe bonna Baganda buli gye bali babashiftinga babatambuze babakyusa bajje mu makomera gonna babastationing ku makomera agaliranye booda ya Uganda ne Congo. Oluvannyuma alagire abatamanya ngamba be ADF wepona ba M23 balumba makomera gano basanjage buli kintu kyonna kye basanga mu kkomera eyo. Oluvannyuma aveeyo nga ye bwe yeekaza ng'omusazi oli ayi ku kkubo agambe nti abayikira ba ADF balumbye eggwanga Uganda ku nsalosalo yaalyo ne balumba makomera ne batta bannayuganda abali mu 10,000. Kino kijja muwaliriza okutwala okuyingiza abasirikale be mu ggwanga erya Congo ganda bwe simufungize nga twalira muntu yenna amukubye ku mukurenso nga tajja kuba amaze okulaga ensi nti eggwanga lirumbiddwa so nga ate n'enteekateeka namutayiika agikola okutta abasajja Baganda wepo n'okugikozesa ng'akanyeebwa okudda okuyingira eggwanga lya Burundi lya Congo. Kale mwenna ntegeeza bannayuganda naddala abalwanyizi b'eddembe ne bannabyabufuzi mutegere ekintu kino nti singa muwulira nti amakomera agaliraanye ensalosalo ya Uganda bagituyita boda mu Luzungu galumbiddwa era abasibe battiddwa, tobuuza ani akikoze. Oyo Yoseri ne mutabani we Muhoozi Kanyirugaba be balina enteekateeka ey'okutta abasibe bonna Abaganda ng'abakyusa mu makomera okuva gye bali obatwala ku boda ku makomera agaliraanye boda ya Uganda gye bagenda basanjagira ng'enkoko ate oluvannyuma akikole kagenderere yeesoga eggwanga lya Congo ng'anoonyaayo awo bennyini abase. Kinajjukirwa nti Museveni kennyini ye ADF, Museveni kennyini ye M23 ate era ye Koni ye Alisira Kwena ye buli kimu nga ye bwe yeeyita Ssebintu yalooza tetukyategeera tuli basiru nnyo naye ng'ate okutegeera kwe tutudde. So njagala otegeeza public ku nsonga zino nti buulira nti Uganda yalumbiddwa ku boda zaayo ne balumbye makomera ne batta bannayuganda basinga obwe badde mukomera. Ekyo kyonna yajja kuvaayo akiteekeko kubayeekera abavudde Congo nti basse bannayuganda oluvannyuma yeesogga eggwanga erya Kenya eggwanga erya Congo ng'anoonya abayeekera bano naye ng'abantu abagenda okuba basinga obungi bagenda okuttibwa bagenda kubeera basajja n'abakazi Abaganda abagenda okujja mu makomera gonna ageetoolodde eggwanga Uganda battibwe era nga kino bakiteesaako which ewedde nga bali na mutabani we mu State House Entebbe nga bagenda kituukiriza bulungi nnyo. Kale katukulinde kola emikolo gyo bulungi ffe weetuli nga bulijjo. Ekyo kiwedde ngenze ku nsonga endala. Mwenna abantu
abali mu bitundu by'oku luguudo lwa Jinja Road nga tuvudde mu mabiro okudda side eri waliwo olutalo lwadde lutwali lusasulire neti lwazze ku mawulire terwalabiseko wantu wonna nenga olutalo lwabadde wakati wa Bright Lwamirama ne Jeno Kahindo Otafiire ng'olutalo lwavudde ku kwagala kutwala ettaka lya Njeru Ranch erya gavumenti kubalundira n'okugezesa ebisolo ebyenjawulo. Olutalo lwabaddewo ku Lwokuna wakati wa ssaawa 4 ez'okumakya mu kitundu kye bayita Njeru ku ttaka lya gavumenti okulundirwa ebisolo n'okugezesebwa ebisolo. Olutalo lwabadde wakati wa Jeno Kahindo Otafiire ne Bright Lwamirama bennyini buli omu yeegwanyiza ettaka lino era ng'aliyita lye. Lwatandise lutya? Tumaze ebbanga lingi nnyo nga Kahindo Otafiire yeefuddemu omukubba ettaka gy'obeera nti banamuzika bagenda muzika ku lyonna. Ne lwa Bright Lwamirama etulumidde mwana naye n'agamba naye ngenda kunoonya ettaka ly'enziba. Yegoyeganga ettaka ekiwejjowejjo nga limututte ku ttaka lino erya Enjeru. Olutalo lwagenza otuukawo nga Kahindo Otafiire yeesooka ettaka lino naye nga ate ne Bright Lwamirama kyeka baali bamuzikirirako nti ettaka lino naye asobola oddyefunira. Butyo Bright Lwamirama yazze Kahindo Otafiire olwategedde nti Bright Lwamirama aleese amagye ga UPDF okweddiza ettaka lino. Kahindo Otafiire ndowooza yabadde wala nnyo n'akubira muwala we eyazze n'amagye ga military police gano ag'emakindye n'agaleeta ne batuuka okubanga bagwangana mu bulago wakati w'amagye ga UPDF aga SFC wepo n'aga military police agamba ready top ng'enkaana zavudde ku ttaka lino erya gavumenti erya Njeru erulundwako ebisolo n'okunoonyereza ku mbeera y'ebisolo ebiba birina okukola ki ebya gavumenti kwagita eringa research center naye nga eryo ttaka lya gavumenti. Yoga bayise poliisi bambi babadde nga bwana bwa nassale kubali abantu ng'ebitogi bagwangana mu bulago olw'ettaka lino. Lwagenza okuggwa ng'era bijulidde nti balina genda ate wa musajja waabwe abatawuluze ku ntukaana zino naye ng'olutalo lwavuddemu n'amasasi agaabalusenga emberenge lwakuba nti baaganye w'amawulire wadde omuntu yina okukwata ekifaananyi lw'ensonga nti olutalo lwabadde ddeka busa ng'abalwanira ettaka lino mu kitundu ky'Enjeru awo ku ttaka lya gavumenti. Kale we ndeebuuliza mmwe basajja bakulu abalwanira ettaka eryo lya Buganda wadde gavumenti yalitwala. Bright Lwamirama oli musajja Munyarwanda. Kahindo Otafiire kiki ekyo ewammwe yiri eri kihiishi simanyi ludda wa naye n'olwanira ettaka eriri eky'Enjeru mufaananyi ensi mufaayo nayo yaki mufaana ensi lwaki otuuka ogenda Enjeru okyankalanya abasajja n'abakazi abali ku ttaka eyo mugobeko abantu ettaka mbasaasidde. Kale naago nno mwate mugategedde kati ndowooza katugende ku ntandikwa ya video entuufu yatuleese. Kasumeti president wange atuuse bulungi nnyo. Ntandikirewa ndowooza kantandikire wano bwenti. Mumanyi ensonga lwaki Yoseri ayagala nnyo abasajja abayindi bakome mu ggwanga kubanga akimanyi nti engeri gy'ayinza okubbamu ssente n'okuzinaazamu zitukule alina kukozesa amagulu meeru bano abayindi n'Abapakisitaani. Wetwogerera eggwanga liri mu kattu nga ssente zonna ezisinga obungi Yoseri yaziteeka mu bamagulu meeru naddala bano abayindi n'Abapakisitaani abamusiga weyita bamusiga nsimbi. Mwanabeka video k'omukulu OFDC nga nnyonnyola butya Museveni waafunamu ensimbi za Uganda. Nezija ne bagabaka mukulu ne bagaba kola mu Kampala yine ebizimbe ebiri bya First Family abadde basekala bagante kisoboka. Ne mujja kitegeera ng'ensema zo kyuka. Mujja tegeera. Ne mbagamba Sudiri y'omu ku bantu abalina ssente za Uganda empitirivu. Era ssente zino Museveni okuleeta abayindi bano okubazza kinaategereka nti ebintu bino byonna Amini yali yabisasula. Era njagala ombulire omusango gonna oguli mu kooti ogulaga nti abayindi bawaabira gavumenti ya Uganda mbu yabagoba mu Uganda nga tebasasudde bintu byabwe teguliya kubanga Amini yaleka abasasudde. Olw'okuba nti Museveni musajja mubbi buli kimu ayagala kiteeka mu mikono gye nga ye yeefudde kabaka abasololeza musololeze yensonga lwaki nti ebintu byonna ebisinga obungi Museveni yabiteeka mu mannya g'abantu naye ng'ate ebintu bibye. Bw'otwogerera essaawa zino kambazanyire ka vidiyo kano mbabuulire bantu ki abalina abantu betulina okunoonya nga obudde bukyuse olw'ensonga nti bano balina ssente zaffe
webuze lwaki mu bwavu obuyitirivu buli luguudo olufuluma n'okuyingira Kampala bazimbyeko flat eno ngedduka bayinza ogizimbira wakati w'emyezi na kwetaano. Lwaki mu Uganda, lwaki mu East and Central Africa, Uganda yesinga arcade nyingi wa shopping malls nyingi? Lwaki? Kubanga abasajja bakwata ssente bagala ebintu bibiri, kuzimba na kugula mataka. Kyovula nti bainvestinze nnyo mu mataka, bainvesti nnyo okuzimba arcade nezi flat okwetoola ekibuga Kampala, Mukono, Wakiso, Ntebe gye bateeka ssente zaabwe. Kati ssente zonna Museveni azooza atya? Akwata ssente z'ababbye n'aziwa bano abayimbi ne bajja bazimba za arcade, ne bazimba zi hoteli, ne bazimba zo office, abamu nabo ebizimbe bikalu ne bifuuka byabwe ne batandika obijjamu ensimbi ezivamu ze baddiza Museveni. Mwe mulowooza nti ssente zimusasula bantu ba bulijjo gatugambe rent naye ng'ate ekituufu kiri nti musasula Museveni kennyini ssente zennyini ezammwe eza gavumenti ze musasula Museveni nga muyita mu bantu evula nti buli kintu kyonna kiba kiremye. Sudiro Paleria atajja n'abeera nga yakitwala. Katuliza nnyo aka video kano tuke tugende mu maaso. Minister of Justice gives Sudhir Pareria 450 million shilling in rent. The Minister of ICT gives Sudhir 320 million. The Minister of Gender at Simamanyo pays Sudhir 250 million. The Anti-Corruption Court in Kororo gives Sudhir 180 million shilling per month. The Minister of East African Affairs pays Sudhir 280 million shilling at Kingdom. The Equal Opportunities Commission pays Sudhir 86 million shilling at Kingdom. Minister of Internal Affairs pays another 60 million shilling because of some other smaller departments. Parliament of Uganda pays 860 million shilling to Sudhir every month. Presidential advisors, these ones are Amelia Chambade, Kamuntu, Sarah Chiingi, who sit at Kingdom. Every month they pay 66 million shilling in rent. Uganda Revenue Authority pays Sudhir 300 million shilling for a warehouse on Kampala Road. The Electoral Commission pays 300 million shilling to Sudhir for a warehouse in Ntinda. Which means, if you total this, that every month, government pays Sudhir every month 2.9 billion shilling, which translates into 97 million shilling per day, and 4 million shilling per hour, and 600,000 per minute. So every minute, Sudhir collects 600,000 from government. Mr. Museveni will need now to tell us, because he now wants to add ostensibly to construct a conference facility for a meeting of non-aligned movement. What is so special with Sudhir? And how does Sudhir sniff these opportunities in the government? How does he get to know? The same Sudhir took over land formerly of CMI, is about to finish a building there, and then you see government departments running there. The same Sudhir took over land for Chitante School near Kampala Parents, is constructing. You will see government running there. What is so special with Sudhir? Is it Sudhir or Mr. Museveni and his agents are hiding under Sudhir? We cannot afford to give Sudhir 100 billion shilling, yet we are now stuck as government to the extent of borrowing money from money lenders from Kenya. Mr. Museveni must tell us, if it is him who is taking the money, then we will know. And I want to warn Mr. Museveni, today you have guns surrounding you, you are in charge. Tomorrow you are not in power. That's what happened to Zuma in South Africa and Gupta. Combined, they were freezing South Africans, which Sudhir now is doing with Museveni. Really, do the NRM MPs want to come back in Parliament and behave like they are drunkards who have opposed this 3% supplementary, and now after drinking and bull roasting in Chankwans, they come singing that it is now okay? It will be the surprise of the century, and I wait to see these MPs, how they will behave when they return from Chankwans. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo. Buli mwezi gumu Sudhir afuna obumbu 2.9 mu ssente ez'obupangisa ze bamuwa okuva mu bizimbe byonna ebyali bya gavumenti. Sudhir bye baamuwa n'ebyo byazimbye ku ssente z'omuwa omusolo ze ssente ze bamuwa
buli dakiika eyita ku ssaawa mu Uganda Sudi yayingiza emitwalo 6 ku ssente z'omuwomusolo buli dakiika buli wobala nti olunaku lukedde buli dakiika eyita Sudi afuna emitwalo 6 ku ssente z'omuwomusolo ku bizimbe byonna byalina mu Kampala naye ng'ate byonna byali bya gavumenti limu bizimbe ku ssente za muwomusolo bw'ate Museveni bwayozaamu ssente zawo sigenda kulwawo. Mu bantu abalina ssente zino ez'ekika kino Sudi mutegedde bulungi nnyo. Kuliko Karimu Hirigi mumanyi bulungi nnyo atwala Imperial Group of Companies mumanyi bulungi nnyo okuli Botanical Beach okuli Resort Entebbe okuli Equatorio okuli Grand Imperial okuli Imperial Royal eri mabega wa Serena Hotel ne companies nyingi. Kuliko Mukwano mumanyi bulungi nnyo ewali UTC yatwalawo eri mu industry yanatwalayo eri ku Kyagwero gye twazanyiranga okuwakiseka nayo natwalayo. Kuliko Agakani we nanyini Serena Zombi ye nanyini amasomero gonna wa Mutesa wa Amini Geresa asasudde gonna agayinja di community Agakani oye Agakani. Kuliko Shumu ku Mukeshi oyo ne muntu wa Museveni yagala okwavuwaza Akatatumba. Kuliko Amina ono mukyala Musomali alina Uganda kusali musale ono ne mu budget ya Uganda mwali amaze emyaka 2 ng'akola ekintu kino kutola sente z'omuwomusolo. Kuliko Mandela mumanyire musajja Musomali ono sente za Uganda yazitulira mu ddala ne mulyoka mutegeera buli kimu kyonna ekigenda mu maaso mu ggwanga. Naza mutegedde bulungi lwaki sente za Uganda ziri mu Bayindi n'Abapakistani n'abantu n'abannakigwanyiza bali mu Uganda. Kati bw'owulira omuntu omungajja ayogerera ku social media ebigere bitategerekeka wogwire eddalo njala bazanyira kiripu y'omukyalo ono gwe nali mmanyi nti agenda n'okubayingira mu NRM tategeera kyokka yalina okunoonyereza abali b'enguzi mu Uganda naye tasobola kuvaayo kwogera bigabo bitegeera kubanga akudalidde nnyo bannayuganda bawo omusolo nti ye nga yegoba obulimu tannakyasobola kukola mmwe mulina okulwanyisa enguzi mu nsi ezaakulaakulana obono yavudde mu ofiisi n'omusiba kubanga ebigabo byayogedde biswaza nnyo. Muwulize omukyalo no Betty Olive Namusango Kamya yaliwo FDC ebigabo byayogedde ng'akinambukira bannayuganda biri mu luzungu era bibavunda tugenda ku video entufu yatuleese wuliriza bulungi nnyo. For us seated on this side, me here and Mr. Makababad, none of us is going to die in Mulago Hospital because there is no medicine. Ulira? I'm telling you the truth. Agambye kubbo abakungu ba gavumenti tekuli n'omu agenda kufiira mu ddwaliro ly'e Mulago mbukuba teriddagala. Agambye kubbo abakola mu gavumenti ya Yoseri tekuli n'omu agenda kufiira mu ddwaliro ly'e Mulago oba ery'ekiruddu. Mu bannayuganda bamugenda okufiira mu kubanga bo balina obusobozi abali mu gavumenti ogenda Nairobi ofuna eddagala. N'agamba kubbo tekuli n'omu asobola kuba nti awulira ebinnya ebiri mu Kampala wadde otwala emmotoka yo mu garaji ekisooka emmotoka zaabwe gavumenti yezikola. Ekyokuli batambulira mu V8 teziwulira binnya kati gwe avuga kavitiizi ne kalawuumu gw'osiba mu garaji buli lunaku ng'otwala bakanikira emmotoka kubanga bo bavuga V8. Wuliriza bulungi nnyo. Agambye omugendo ofira mulala kuba bo tebasobola kufira mu madwaliro basobola okugenda ebweru. Wuliriza bulungi nnyo video ketandike. Let me tell you, for us seated on this side, me here and Mr. Makababad, none of us is going to die in Mulago Hospital because there is no medicine. Ulira? I'm telling you the truth. If there's no medicine, he will call the president will put him on the plane and take him to America. Ulira? He is not, and I am not, a victim of corruption. Ulira? You must know who the victim is. Ulira? And start fighting as victims. Ulira? You who will die in Mulago Hospital because you don't have the option of going to Nairobi. And when there's no money to work roads, because UNRWA has mismanaged roads and people have stolen money, and the roads are bad, me and Mr. Kamabale here, we are driving VXs, we don't even fill the potholes. Wanji? It is you who is filling the potholes. And for you with your small kabambi kawishi, every day you are in the garage, the cost of maintenance is yours. The cost of his maintenance is on NMS. Ngenda kudda munza nye video kasoke mbadire mulungi. Omukyala Betty Namisango Olive Kamya
kaliisoliiso wa gavumenti alina okukwata abalyenguzi agambye ye n'abakola mu gavumenti si bavunaanyizibwa ku kulondola n'okunoonya abantu abali enguzi mu gavumenti. Kubanga bo buli bwenguzi tebubakwatako nga bali mu gavumenti, bukwatako mu bannayuganda. Nti ne bwebanga emulago teri ddagala oba ekiruddu, ye tekimukwatako. Agenda kukubirayo seeri, agenda kukubira minisita, bakubire simanyi permanent secretary, abonge eddwaliro mu America, Abongereza mu Europe bagenda bamujjanja, bye tebimukwatako, ye tagenda kufiira mu Uganda. N'agenda mu maaso n'agamba nti era ye bw'abanga ali mu Uganda n'ebinnya tebimukwatako kubanga emmotoka ze bavuga V8 teziwulira binnya. Mu bannayuganda ebinnya bibakwatako kubanga gwe avuga ka VTZ simene bulawumu bwe kagwa mu kinnya gw'osiba mu galaji ng'okola kubanga ye wavuga V8 ye tagenda na ku service, gavumenti yekola service yakuba mu kubisimu nga n'olira omukazi ku myaka gye ng'ayogera arrogantire kati ono bw'afa nga mutugaana okuseka. Nze mbuuza eno embaata ya neti bwefa nga mutugaana okuseka kubanga tumubuuza bagenda kuzika mu office mu V8 oba bagenda kuzika mu America gy'oboolaze. Mbabuuzizza mmwe ono bwafa nga mugamba tugaanye okuseka oba tetuseka tuwaki tetuseka. Kandi badde mu video mujiuliza bulungi nnyo naye nga nagitimba nga maze nvudde ku live kuno muwulize abantu abali mu gavumenti. For us seated on this side, here, Mr. Makababari, none of us is going to die in Mulago Hospital because there's no medicine. Yeah. I'm telling you. If there's no medicine, he will call the president will put him on the plane and take him to America. He is not, and I am not, a victim of corruption. You must know who the victim is. And start fighting as victims. You who will die in Mulago Hospital because you don't have the option of going to Nairobi. And when there's no money to work roads, because UNRWA has mismanaged roads and people have stolen money, and the roads are bad, me and Mr. Kamabale here, we are driving VXs, we don't even feel the potholes. It is you who is feeling the potholes. And for you, with your other small car, Kawishi, every day you are in the garage, the cost of maintenance is yours. The cost of his maintenance is on NMS. Okay, Mochara Betty Namisango Olive Kamya. Jebaleko mama. Ekiri atabala kyekiri nasigadde waka. Goloze enviri zo wezatandikira weziri. Kiki ekikuli enviiri otuko okufuna ekiwala tekikulinga olujja lw'essabo. Nkubuuza enviiri zo gye ziri n'ekiwala gye oba ekyeyincho gye kyatandikira kiki ekikuli enviiri. Okwogera arrogantly tekina kigenda kuyamba. Mu mateeka mu constitution oli mu officer w'abantu b'osekerera maama. Tosekerera nkenku oba tosekerera wankenku ng'owanise. Omanyi bwe mwambala galubindi kwa obuyindo bwalinga obugatto bw'embizzi munemuuza mu musinga okutegeera. Kati gwotaddeko galubindi ogitadde kayinda kakulinga akagatto k'embizzi arrogant oyogera ojerega bannayuganda naye nga gwojerega munnayuganda ali ku kkubo state council gwejjako 10 gwegenze mu katale ne mujjako omutwalo owa boda oba owa taxi oba omuntu ali mu office akola gwe bajjako pay as you earn NSSF simanyi biki yali mu kusenteze zoli mu kwogera biga bitakwatagana. Nkubuuzizza ekikuli enviiri zo bazitwe zaali olyoko weera ekyenkikulunga ng'olujja lw'essabo lutali lwere ne galubindi zotadde kayindi akakulinga obugatto bw'embizzi olyoko oyogere nga atalina magezi mwaka tatubaga ebigambo ki era n'otunda omukazi ku myaka gye nga takyagikozesa ne weewuunya bano abantu abalowooza lunaku ki. Ngira mugaa nti abantu bavuma lwaki tetukuvuma ggwe bw'obanga tomanyi buvunaanyizibwa bw'olina nga ne office gy'otuttemu semateeka ga nti y'abantu. Nze neewuunya bano abasajja sigenda kulwako ngenda kupostinga abantu banakubuulira tekibaagala okugamba tuvuddewo ndowooza kansubira Mr. President atuuse bulungi nnyo kuli Kaye Masaka webale kusaabula bigambo bya Yoseeri
Twanyomeddwa nnyo era webali nnyo genda. Naye njala tegeeza bana Uganda President Mwamula yabadde bulungi n'asabula ebigo bya Yoseri. Yabaddeko ne mu lukuŋŋaana olukubaganya ebirowoozo butya bayinza okukyusaamu mu mateeka agafuga ebyokulonda. Mukulembeze yankulikayo. Ndabye bangi nnyo okubaganya ebirowoozo lwaki yagenze kituyamba kibi. Naye nze nina enjogera egamba nti totta kibe nga tunnakikere Nyandusu. Tottanga kibe nga tunnakikere kyaki tunnakikere Nyandusu. Kyagulanyi ebbanga lyamaze mu byobufuzi teginawera myaka 5. Alina okustudinga abantu bano. Alina okubalaga nti ali flexible. Omanyi omuntu olina okugenda n'ekintu abantu kye bakulaga kyolaga naye gwe kennyini weetegereza. Era omwami oyo ebintu byazannya bamubijja balumya omutwe nange binumya omutwe. Ne bwe mala neetula ngamba okay abantu bano batasobola bakasoshetinga nabo mu ngeri yonna alina okutulako mu bantu bano n'amanya endowooza yaabwe. N'omuleka n'agenda n'amala obbawuliriza n'akitegera kye bagenda okutesa nedde we n'atula ne yeetegereza n'abaka amugaa nti kino kyabaddeko kinebo. So President njala okubaza nti abantu amubayiza okuba kirabyo bwinki ogenzeeyo kuba buwandiganye balige nti ate lwaki aganye ogendayoko kati gwe bw'ogenda n'owuliza ebirowoozo byabwe. Abantu public n'ekipassive nga bulala naye ng'ate gwe olina hidden message oba hidden agenda gye wafunyeemu oba information gye wafunyeemu kirungi nnyo. Kale nze akondeminga okuba nti yagenzeeyo sikunenya kubanga gwe wakirabidde mu perspective ndala naye ffe abakirabye mu ngeri endala bategeera mu ngeri gye bitambulamu twakire mu ngeri endala nnyo. Kati njala bategeeza President Muwobodde asobola okuyita mu bantu bano bonna amanye ki ekiddako. Naye mu ngeri y'emu omukulembeze wange nze ebbanga ddene nnyo nga nkuga ebigambo bingi nnyo ebikwatagana ku nteekateeka z'abatamanya ŋŋamba abafudde ebyobufuzi omulimu ate nga baludde mu byobufuzi. Nwanye entalo nyingi nnyo ku nsi kuno sizimanyi. Olumu nange entula neesigala nga kino nze nakyogera oba kino nze nakikola. Nga gwe nakikolako naye asigala yeewuunya butya bwe nakikola. Naye ekyo si kye kikulu. Ekikulu kiri nti nkyalwana entalo zino paka Uganda ng'etuuse. Naye mu biga bye ngenda okwogera olwo sigenda kubyejjusa. Ate statement eno ngiddamu. Bannabyabufuzi abamu ate nga Baganda abaludde mu byobufuzi abamu balina okukkirira ekagga nga balina okuva Uganda okutereera. Kuba Museveni kwa besinze okuzanya politics we ow'ekisiru okusiruwaza bannayuganda n'okutta bannayuganda nga bo babateeka omupunga oba omugaati mu kamwa ne basirika. Abasajja abamu Abaganda bannabyabufuzi balina okusooka okuggibwawo ng'omusajja Jean Rawlings owa Ghana bwe yakola n'asooka n'ayera enkwezenge zonna n'atereza Ghana okutukola weewadde yafa. Yakola omulimu gw'amaanyi ne Uganda bwetu. Waliwo abantu balina okusooka okuvaawo Uganda okutereera. Era ndi wano okulangira basajja mmwe Abaganda abakulu abaludde mu byobufuzi nga nakati muli mu Parliament naye nga mukyalowooza ng'omwana wa P1B nga mwe mulowooleza kubeera mu opposition temutulankona olunaku lumu kulowooza temuyinza okutwala okuyinza okukulaakulanya Uganda. Nga buli ajjayo omutoge mukuba ne muyita mbinnya ne muyita mu mpuku ne mufuna omusimbi ne mutandika okuseddeekereza buli muntu yenna nga mwagala mutta. Imagine muyina omwana wa Robert Kyagulanyi Ssentamu abawadde ekkubo n'abalaga buli kimu ne mumuseddekera mwagala mutta. Buli kimu kye mupulaningira mwagala mutta. Kale mbakumbira gasajja mmwe amannya kanga sirikire buno obubaka njala President obuwulize buli muntu yenna sigenda kumenya linnya lya muntu. Eno audio gye ngenda okuzanya yegenda okumenya amannya g'abantu bonna nze nja kujja oluvannyuma lwa after 1 month oba 2 months njoke njaje ekintu kino. Naye njagala kutegeeza Mr. President obubaka oli kuno wuliriza bulungi nnyo voice note yeno oba obujulizi buno obubaka buno ojja kutegeera omuzannyo gwe mbadde nzanya nawa gye ngulaza nawa gye gulaga. Bino ebigambo si byange by'abantu abakulumirirwa na biki bannabyabufuzi Abaganda banno be bakulowoolezaamu. Ku Lwokusatu najja n'eggamba bw'oyimirira e Busega n'olega ku luguudo lw'e Masaka bonna okutuuka ku booda bonna bafu nabadde mutuufu okusinziira ku bujulizi bwe ngenda okuzanyira. Nina information ekwata ku Yoseri ne bwali frustrated ku mission ze mugirinde kansoke nzanye voice note eno muwulize bulungi nnyo. Mr. President kasubire nti owuliza bulungi bino bigambo si byange nzulalo nsirise nzanye ebintu bino ensi ebiwulire abantu bategeere obuzibu obuli ne buli muntu ategeere. Mr. President gwe kennyini ojja kwejjira mu kyogenda okuwuliza. Aya mumpulirize bulungi nnyo muwulize voice note eno.
Chamani Kenya uli omukadde atambulira ku mumanyi bulungi. Bamwise naye mukwogera yogedde n'amaana agenda n'abagamba bwebabanga waliwo okwawukana tajja kutambula nabo nga bwegasa ajja kubeera nabo kati nze mu byenjogedde badde akadde n'enkola awumishoyo n'ebizibu n'ebiriwo badduke bagaana ne babanga ate yawudde ku Kyagulanyi ensobi eziriwo zikolebwa abantu abamu ate nga balala bazisigawo nebalaga nga Kyagulanyi bwe yakola n'agikwasa bannabyabufuzi awo ebibalemye nga bo ate baleme kwekwasa eno sekuriterieti aga n'ebirala bingi kakati owa atakyagala naaliyactinge mangu awo audience eno butayongera kubulu emwami akizi netukanya naye nayongera nagenda n'awasawo mission era kati kyebikukiiko ne luluzinga focus olwokubanga ffe olaze amaanyi getuteeseemu tuli redi kuddamu kugenda kutalondera kuzimba muntu mulala kukino obanga tuli mukutegeka kgenda kulonda ate ku ssaawa bino ebijja lwaki bijja ssaawa eno kale tuugire amazima etagamu okusinkanamu mumanye ensonga zino kati oluvannyuma nnyo nga bamaliriza ate baagala kutupika speeds babagala balina ennaku 5 wano mu kuleeta Masaka baagala batukwate mangu mangu bagende mu disitulikiti ezeeyo abakkiriza benga basobola okuteekayo embeera kwegamba twebenga diversion mangu mangu era eno abenga olusi bafuna okubayo kati bogedde ekibiina kye baagala kandidate waabwe basatulira kasige n'agoberera mangu mangu ffe tulemerako tulina okutwala obudde nga kukimugutanira mangu mangu muntu kyetegekedde akyetegekera okuva mu kulonda bakunga ate kati kuko tugenze tumaze okulonda ba registra ina mu magombola gonna ene programu endala eri contrary otubalizo ninzaawo tulese tulabitegedde bulungi mu Masaka olubude bavubuka bukyebeka enkya okubaako mwe basinkana mu magombolola mu Masaka omwo nga strategy balina ssebo balaganga candidate talina kyakola ki talina kyakola activity zonna zayimirira tewali kitambula kiri awo aganga candidate omunafu balaga ensonga tuziwandiise nga 5 bo kandidate waabwe bamuleetera mu kibiina ki kakati era bo mu formation yaabwe balaga nti agala kunoonya era bayise nga baga bayise aba DP bayise aba NUP tukuba nnyo ffe obutalowoleza nnyo mu NUP kibadde baagala ennyo kati balabika baagalanga kufoominga kibiina kirala aze DC mwagenda okufunamu faction nga balika nakyebikanga beesi ne balukwaga bamu batagenda kuleeta batagenda kwegatta ku ttiimu era ereka emaze okugenda ne Museveni yaba muli ati egenda okukola nga bano bakena nga balabeka ati no bali bwe banaava eri bagenda kudda ludda waga ekibiina bamaze okukiwamba nga gundi bwe yawamba kino ne balaga abali mu akuddawa babikanga balaba nti eno mu nuupu tebasobola kuteekinga ova bukulembeze obumu kati balabika balina ekintu kyebafuuma wakati awo ngaabo abagenda okuva mu FDC abava mu DP abatali basanyufu mu nuupu bafumirwa ekintu kibali mu kukominga kati era bakiwandiise mu budde osuubira candidate Mpuuga oba Lukwago kakati era bonna babakonyeeko abantu 3 nga bo bano abavubuka badde bongabuula nga boogera Mpuuga tubuuza Mpuuga ye leader of opposition tuvalaaka tumulabanga Masaka kulembeza kuba n'omwana ekyamaani we naye ekyannamukaaka naye akyogedde abadde oluvannyuma ne n'agenda kati bo nga balinga abamusuuta tebagaana kumwogerako nsobi z'alina abavubuka gwe badde nga baliko bo bamumensioninze
nebegabya wesemba bule abi kabadde brief timuye era mukwogera kwabateekateeka omuntu oyo bamuzimbye nga nebaba kumugoba ku leader of opposition nga kikalubirira nnyo okumugoba nga bateeseewo embeera kabyaye evaalo nye gyabadde akubirako kakati naye olwokubanga ate oluvannyuma nti bo tebalina candidate naye nga ate bakisosobazizza nga balinga abalaga nti Lukwago Bedwanika Mathias naye nga muwala mu Masaka mubadde balaga nga bakulembeza nnyo nki Mpuuga naye nga wali bo tebayogedde linnya naye nga bakigambye nti tumulina ate alina kuva buddu. Nsaba kunzirya mu submission ey'okuleeta ekintu ekyani yagireese owa yakoze tambo yonna nga alaga nga bali mu coordination balina ekibeewa assignment nga n'ebitundu nebigabana ye muyo okugamba nti candidate bamulina olida ava buddu omukakwe yagireese ne boogedde ebirala byetaaga okudisikaasingako ne secretariat ekitegeere alaze nti nno pulezidenti agenda ebweru n'abantu beyafiisa abaali badde boogera ku nsonga diplomasi ku international relation yabafiisa tugeze nga bamwanga kivumbi dove opposition Bedwanika naye yatambula nadunga n'obyeniri edi mutwe ayogere ku okiwulira ekirala ne bagamba nti bo international community bwebeera enjinga ebyobufuzi mu Uganda aga nti nno lido ab'opposition bonna bonna baabivaako tewali kitambula kakati ati isigadde ku Museveni ne mutabani we eno paati y'opposition ya Nuupu bagiyitiza nti uprising group ekati awo bali banafuiriza awo ensonga zebogerezo zuula nga ziri genuine naffe tubagamba lwaki temugatta maanyi mwenaggwe muli basajja baganda naye nga begeye nga besijakyali omwajjanga n'ebijje emujja n'ebijje kadde kusaba ninaku negwe tuzimbe gwe tubaliteko amaanyi ate era mwongere weero kati ebyo ebibadde nga bibakanga nga balibikanga bagafa abeera akaitogera amazima tebayisi basanyufu nezizite zetuwerezaako okuteekawo ane mwami linerejesitula mwami yakirizibwa ayogedde naye ayongedde ekkuba ekyo nga katiza kukitabaddeko abibega bwayogedde nayongera okwogera okulaga ebizibu byayina abakuba yatuusera etimu tebukapitayinze bulungi nalaga nga ng'olutalo olungi era atayagala ateye ennyo nnyo kulaga position ye nga bw'ali naye nga bo balaga nga kani bamulina abadde mubadde abantu nga bameka baddeyo ndooza abantu nga 2 nasebe tukaba nga 26 abavubuka babadde twetaaga okudisikasinga ensonga eyo ngenda kunoonya chairman mubaddeyo abavubuka otya mbaddemu abavubuka ab'omu Masaka okusinga erwengo babadde bantu bakulu bani Mutagejja omise Mutagejja omwami wakakofira omuddugavu n'omukyala eyafiirwa bbaawe yabeera ennyo nekawanga semogera mpuyitayogera bakagulawundi Naalongo esemba bulabuddeyo omusiraamu ne begabya ebadde nga 3 kati olunaku olulamba badde kweyo ensonga emu yokka abantu boogedde bingi discussion ebadde nyingi nga storming ebaddewo ku lulamba luna tuvuddewo ssaawa ndowooza nga 12 ekyengeza buli muntu bamuwadde obudde ayogere kuba twafunye break ekyemisana banyuma twagereka transport kamitwalo ebirifa abeeno babagambye ani azibawadde emmeeya naku musana yakoze eki yazituwadde awo mpolampola kakati mukubayita babayise tumanyi oba edikoota ekimanyi nti kiri ku leeva eyo mukubayita babayise babagamba ki
atugambye batwaga manyire naye nagamba nti mwami Kasiri sikyadda mwami Kasiri yagamba yeta tayita kujja tugamba nga twali tuwagala okujja eno nga tubadde tukwita okujja naawe ye yagamba tajja mu nfuufu yekko era akaayi kati zimbadde namufiisa ye bwe twakubaga bwe yankubidde tune meeting eggulo ffe ne mwami Akiriizi nga tugezaako inga ripooti yaffe y'abaregisitula amba tugende kati nagezezaako simu yo oba ki ekyagiremesezza evanyuma bwenkubidde fanyuma ngamba nti no nti zijja tubeerewo tusalawo ne tujja naye nga tebaatuwulidde ensonga ki yonna yonna basazeho okugenda kulaba tulabe Kasiri kikyagamba kibadde kikulu okumanya ekintu ekyo nga bwe kitambula n'okutegeera baani abakiri eyo okoze kyamaanyi nyera bwe bali kakati ngenda kunoonyaako mu kaseera akatali kawola ngenda kuvuga nzije tusinkane oba kyotera oba tusinkane Rwanda mbeeko byenkubuulira ne secretary bw'anaaba waali tewali mutawaana tubeeko bye yes tubeeko bye tugera kuba kati submission zaamwe nga bw'oziwulidde bayinza obutaddamu bayita tebayinza ekyo kisoboka Honorable Nalubega oluvannyuma lw'okulizitinga oluvannyuma lw'okugaana badde nga bagamba tuddemu tugatteko abantu abalala oba tusooke tusigale ffekka twongeremu okutunuulira tetukiremeddeko nnyo nga tetwagala kutuvunvubika kujja kweyongera eno waffe nnaku zino nga twagala tubeeko bye tusooka okugera nammwe kiyinza okuba nga ffe bayinza okutulaba nga eserivisitensi bayinza ffe okutwetooloola ne bafuna abaki katulinde tulaba ate basobola okuyingira n'akaayi nga tebayiseewo bakimanyi bulungi naye kyenjagala okubuuza ekirala tiwabaddeyo omubaka wa paliamenti yenna tewabaddeyo n'omu tibamensonize ku babaka baani bebakonye ku mannya gaabwe bamensonize ku Kimuwanga Kivumbi Bedi Bwanika ne leader of opposition mu bibalaga nti no baali nga batambula ku leve eyo kubanga mbagambye nti nze sebuufu nali munenye okugamba nti lwaki sigala ku edikooto wali mu kalulu kali zimbe ekibiina president talina nnyo experience yali abufuzi naku networking ne mugamba nti kidandala mugamba teweesimba wasigale wali akola omulimu gw'okuzimba nawe mwami mukaaku nemwe nemulemerako nemudduka nemugenda okusimba okakati ani yali badde akola emirimu egyo saawa eno be baateekayo alabanga abamu batandika butandisi kubizimba mumuzina birala kugamba tekirakoze bulungi olwokuba nti olukiiko mbadde nga alubuusa mu bakagulawo bakurespondinzeemu bakuzeemu mu nsonga zo era baresipondinze n'omuvubuka oli ow'emasaka yasoose kujja n'abanga abikuba ebyange kati luba agenza okulaba nga tuyinza okuba nga tuyinza n'okwekalakaza olw'okuba mu miitingi kati ye kwekujja nazza embeera n'ennaku musana n'asoma embeera ate akate tuli ku nuupu tuli ku ABC olaba nga bagenda kudda nti olukiiko kiterubuuka yagiyise ABC naffe oluvannyuma ne tukkakkana ne tutayongera nnyo kuwa nnyo argumenti ABC balikalaawo naye abo ne bawa buli omu abasinga buli adde asobola okuwaayo awaddeyo naye nga abavubuka nabo balabyawo nga bakambwemu Nakumusana akitumye ABC Nakumusana akirimu naye nga naye alabika naye era ayina kyali waliwo ndowooza yamutumye abadde akyogamu nti ye wa nuupu nafe wali wa nuupu naye waliwo ensobi we ziri ezitasobola kutuggusa nkutegedde bulungi kyamaani ngenda kunoonya ensonga zino tuzoogereko mu buwanvu bwazo mangu ddala nno wiikendi etandika naye weebale nnyo gira okulikayo Mr. President, kansuwenti obubaka obuwulidde
era bukutuuseko bulungi kati nze mbuuza abadde banvumanga ku mutimbagano ne munfuula akagoma ka lubendera nga nzijayo ensonga zino ziraga public nga muli mu nuupu mukoleraani kubanga temumanyi nze nazalibwa mu dipi nkulidde mu dipi anti bibanyidibaga nenvaayo bana abantu benjogerako mbamanyi nkola ebintu bino basasula sente mujje muvumera Lumbuye muli baddembe okuvuma sina buzibu naye mbagambye waliwo abantu abalina okufa Uganda ottere ate nga baganda kubanga bo kyebamanyi kubeera mu opposition nakufuna mugande bintu byogeredde ebbanga munvuma ne mukola buli kyemwagala kubanga basasula temumanyi kale butyonga Yesu byagamba nti kirange basonyi waabo tebamanyi kye bakola nange sina buzibu na muntu ninze kyenvuga kujjako Museveni nakweddiza ggwanga lya feeri omufunze bwali nga bwiriri sina gwe ngenda kumenya kubanga mukozesebwa baba siba akatambala ku mutwe oba ku maaso nga temulaba kubanga bawa busente menwaniridde struggle gimuliso giraga abantu kyabagirira munda nga munvuma ne bagamba tewali kyakkola kubanga balo bonna mbamanyi kati obujulizi buvudde mbagambye sigenda kumenya linnya lya muntu leke yampadde information bulungi nnyo ayogera information buli omu agiwulire bulungi nnyo buli omu agitegeerera bwe badde awo sigenda kulwawo genda ku information endala yandeese obansooke bubaka bwa kimenke olususu lw'ekimenke oba ndowooza nsooke mpe olususu lw'ekimenke information yalwo ndooke ngende ku information eno ya Museveni kansubire bakutaaginza ojje na information yono mu ddakiika entono ennyo kansooke ngende ku lususu lw'ekimenke alien scheme ebintu bibadde bingi nnyo sigenda kubyogerako kuba nabyewala naye nabawa saidia ku biki ebadde mu music industry sigenda nako kuddayo eyo naye buno obubaka si bwange era nga bagambye munda Uganda ali concerned eri music industry n'obulamu bwa muganda waffe alien scheme ampadde obubaka buno mbumuwe mumusalire mwajja buulya naye nga nze nga sinabuzanya yala kuga muganda wange alien scheme ba lususu lwa kimenke oba ddiba lya kimenke bakutambulirako ba musician oba artist bakutambulirako state ekutambulirako mu ngeri emu oba endala naye mu bantu boyina okwewala mu bulamu bwo mu music industry wewala omusajja gwe bayita Balamu Balugahale nkiddamu mu bantu boyina okwewala wewala omusajja gwe bayita Balamu Balugahale olunaku lw'olusinkana Balamu n'otule mu meeting oba meeting erimu mu kyererezi oba eri mu closed door oba kiki wagenda okuva ensibuko yo ey'okubonaabona oba olunaku lw'olusinkana Mamafiina wagenda okuva olunaku lw'okubonaabona ekirala wewala okugenda nnyo okufuna buli mwaka oleetera microphone akuggyako interview nakyo kyewale bwe bubaka bwange bwengenda okukuwa nga sinnakuwa bubaka buno oba muna Uganda ali concerned about your life n'embeera ze za bulijjo kamala okusanya obubaka buno bwa muna Uganda akulumirirwako then tukengere ku information ya Museveni general mugenda kutya Museveni timwefuulidde takyategeera kubanga kiyabala kimubala yekennyini buno obubaka bwa lususu lwa kimenke alien scheme Muganda ekajjo byose yote akansobera oli bulungi Mukama Katonda yeebale kukuuma akati nyina ekintu kyenja okukusaba mu muganda wange era kyemmanyi okiraba omuvubuka ono omulaba muvubuka wa ghetto omumanyi era omugoberera y'omu ku balina ettutumu okuva omwaka guno we gwatandika na buli nga bulwako musicale era y'omu ku bantu asanyusa abaana ab'emyaka gye crowd agipuulinze okugizza ku saidi ye otunulira abayimbi nga Bakenzo abaali bakikuba tebakyalina nyimba kuba Kenzo ne international takyagenda ensonga lwaki nkuleetedde ekifaananyi ky'omuvubuka oyo oba n'okukusaba okuwoninga omuvubuka oyo kubanga owulirizibwa abantu bangi era bw'oyogera ekintu bagamba gundi yayogedde kyo olaba nti ne lisiti gy'owata ey'abantu b'owata bonna baasattira ne mmawo n'agyogerako kubanga baali bakiraba nti b'oyogedde bazze bafa wagamba waliwo omuyimbi omunene agenda oggwa oba bagenda kutta mu bayimbi wabula
mayinja okufuluma eggwanga ebigambo byasatuleetinze eby'omunvuuvuumu nti okufa kwa Isima kwali kutwala mayinja era ayinza okuba nga abadde anaatera bwe kitaba kinnyo wabula mayinja yasimattuse n'agenda. Bw'otunuulira ebintu bino kale tugambe nti sitanti oba ki basobola ogipanga bwe batyo, naye famire y'abakamiliyoni olwedde eriko omusaayi. Muganda waabwe 47 yafa ebintu ebitategeerekeka, kamiliyoni natta omuntu. Kamiliyoni okuttako omuntu kyoboolaba nti balamu bamukozesa buli bwe baagadde. Kati oyo baamusadda mu nkoba. Kitegeeza mu famire y'abamayanja tosobola kujjayo muntu yenna agenda kuyimirira ku sayidi y'abantu. Wabula omuvubuka ono ebikolwa bye ne sigino z'akola, ffe ng'abagoberera music n'abalaba ku music w'Abajamaica, ayina Abajamaica baafaanagana abatambula n'ebikoosi by'abantu ebibinja ng'Abapulezidenti Bobi Wine bwe baakikolanga, bwe baalwaniranga ne bakamiliyoni mu siriki. Era omuvubuka ono bw'otunuulira olwaliro bamulaba ku gulawundi waali era ayina eddoboozi. Lwaki nkusaba omuwooninge bambi ndabanga ezandibadde sacrifice okuva mu bayimbi bali oba saddaaka Museveni zayinza okukola mu bayimbi bali abazze bamuliira essente, bayinza okukikola omwana ono omuto n'afiira mu kavuyo lwa nsonga oli omuprovokinga. Kati midiya envuga gy'ekivuga eyagala onaddiza oli, wabula ono mu kuddiza oli oba kibaddewo oba tekibaddeewo oba mu buteegendereza bwe bayinza omutega abantu ne bamulumba. Bwe bamulumba ne bamukola ekintu Spice Diana kye baamukola. Spice Diana omuntu oyo yafiira ku kivulu kye, Katonda yamanya asobola obba nga yamutta nga bwe bagamba mbu yamusaddaaka oba nga teyamutta, wabula olwaleero ekintu ekyo kyakwasa Spice Diana kyova olaba nti ayimba ne ku bivulu bya Muhoozi, naye nze nkimanyi tayimbayo lwakwagala, wabula olw'ekikolwa ekyo ekyaliwo oba kyali intentionale oba nonti. Wabula bw'otunuulira ekintu ekyo bwe kyabeeramu mu bayimbi abakazi ye yali asituse nga n'omuyimbi gwe bayitanga omunene Shimba yategeka ekivulu n'amukuba. Kitegeeza Spice yali yeetaagibwa in terms of number. Kati omuvubuka ono bwe kiri bw'omulaba in terms of number zaamuyaziina, bamunoonya we bamuteera mu ssaga emutwaze wa Muhoozi forcefully nga bw'olaba bagula bite bandi bane bwe baziba bakola. Kati yeetaaga omuwoningemu ategeere lwa nsonga ndaba nga kyekintu kye bamupangira ate era basobola omulya. Mu kumulya nga baagala okuteekawo obukwakkulizo obuyoola abaana b'omuggeto mwonna kuba bamanyi Kyagulanyi mwayina abantu. Byebintu byendaba bye baagala okukola omuvubuka ono. Byebintu byendaba bye baagala okukola omuvubuka ono. Nga bwe baasika Spice bajja mutega ssaga oba ku bivulu by'oba ategese oba agenda okuyimba wabeewo akavuvuŋŋa n'akamulumba wabeewo omuntu gavumenti gwe yettira. Kubanga bw'otunuulira ebintu bino bwe baalwanidde wano bapalaso bwe yamukoledde bye yamukoledde ne poliisi yabaddewo, kiki ekyabadde kireeseza poliisi eyo ono kubaako kavuvuŋŋano kaakola. Bw'akola akavuvuŋŋano poliisi kyabadde tekigigaana kuba masasi 8 awo ne bakusuula abantu nga 5 ku ttaka. Either ne bamubaninga okuyimba ng'ekimugjayo kimusaza kumuzza mu mikono gy'ababbalamu, kuba kakati bakuŋŋaanya buli muyimbi. Whereby 2026 senga tutuuka nga Katonda tatuyambye bantu kusituka kujjako Museveni kufa nakyo death, baagala nga abayimbi bonna babalina mu nkwabwa. Ovuwiiki bategedde Muhoozi bw'atambula tasobola kubeerako waalaze ne bagamba Muhoozi ajja abantu ne bajja. Kale kitegeeza ki? Bagenda tandika kitegekera mu festivals mu bivulu ng'abayimbi nga bwe walaba bwe baali eri ku booda e Rwanda. Kati nga bakitegeka bwe batyo nga abayimbi bajja ne bayimba. Kakati after in the process baleetengamu Muhoozi ayogererengako mu bantu bagambe yakubye olukuŋŋaana lw'abantu. Bwe ndabamu beera bulungi. Kubanga lwaki gamba ebigambo bino? Olaba abantu abo batta rediyo eyali amanyikiddwa ensi yonna, naye nga rediyo kyaviikayo ne kigamba nti ebyambusa byalimu engabana ya ssente bye baabasuubiza. Bwe kiva ku ekyo yagaana ddiru y'okuddamu okukolera gavumenti ne bamutta. Omuvubuka gwe baakwata mu kutta rediyo wali ozzeemu omulabako mu kkooti, naye nga olina vidiyo gye wakolako kuno otugamba balamu oba ne Lumbuye baali ku mu lukwe lw'okumanya okufa kw'omuvubuka oyo.
Okitegedde naye muvubuka bwe bakwata mukuta kwa radio yali azemu okulabikako taddangamu wali olabeko kooti ng'etudde nga bawozesa tekiddangamu lwaki Kamiliyoni oba wizo yali ayimba naye teri yali agenze mu kooti seekinga justice eyo family kajiina why nti neera omuvubuka oyo yennyini aprovoking ono omulenzi omusajja watu atalina na musente bwe yakoze mu music era ava mu bamayanja family eri family bagikwata bagiina kati bagikozesa okitegere kati omuvubuka ono asobola okukolebwako obulabe obupange either naafa oba naasibwa kakati ng'ekigendererwa basindika sigino mu bayimbi bonna nti bw'ogaana okukola naffe era abayimbi bonna kyobumanya nti kati abamu babatuuke nga bapaga bw'ogaana okukola naffe kino kikutuukako nga bw'olaba gundi ne gundi atuukira kubaloopa waza obunaawo so omuvubuka ono yeetaaga mu ngabo z'oyamba abantu abalala mu bitongole eby'enjawulo yeetaagamu okuwabbwa kuba bagamba embuulirire tefa yonna kati ebisigadde n'abikolanga ye naye ndaba nga banaatera omusuna ebyo bigambo si byange bigambo bya munnayuganda ayagaliza ensi emirembe nayagaliza ddiba lya kimenke okubeera nti musajja akola emirimu gye ate nga mulamu bulungi ebyange biba bitono nga nfundikira ebigo by'omwami byayogedde waliwo abantu abayita ab'ekitalo mu Uganda olw'okuba babasinyaako okubeera nti presidential advisor mu kaseera akaali ak'akatuubagiro ng'azina n'ow'enkofu abantu bano bali basatu kuliko omukulu gwe bayita Buchaman Makabogembe kuliko Catherine Kusasira ne mukyala gwe mumanyi nga furufiga gwe bayita Nakangu be bantu basatu bano lwaki Museveni yawa abantu bano yabakombyako yakimanya nti yatuuka ekiseera ng'ayagala ghetto ate nga ghetto yesibukamu abayimbi ate nga abayimbi bawulirizibwa ate nga olwedde abantu bano baali balaze sayidi n'ayagala abasike abakookoonye ne mu kubakookoonye essaazi bamaze ebbanga tebamulaba ntegeezeddwako ku soose zange ez'enjawulo nti abo kontrakiti zaabwe zonna zaggwako dda akalulu olwaggwa tebakyalina ndagaano yonna neyo seeri yensonga lwaki tebasobola mumulaba era olina ŋŋamba bambuliza ekibuuzo kimu ku bo abasatu okuli Mark Bugembe Bochaman Nakangu bifulufiga ne Catherine Kusasira mwali mutuddeko mu conference yonna oba mu lukuŋŋaana lwonna oba mu closed door meeting ey'aba presidential advisors bonna abeegattira mu kuwa Museveni amagezi baaliyo bayiseeko ne mutuulako bonna ne mukola ripooti yawamu nga mugenda kuwabula mukama wammwe oba mu abasatu mwali kuliko yali yakoze ripooti n'agiweereza n'etuuka ewayo seeri oba mu abasatu mwali mukuŋŋaanyeko ne mukola ripooti ne mugituusa ne mugiweereza ewayo seeri kati bangaye bategeeza bwe mmanga temutuulangako mu kabinja k'abadivaiza ne mutuula ne muwa drafting ekintu kyonna mukiweezayo seeri akidiscussingako ku lw'obulungi lwa gavumenti ye yali abeetaagira wali mu kaseera kali nga gamubugumye kiringa bw'ono ogamba nti omuntu ali mu loogi I'm sorry to use this example omusajja ali mu loogi n'agiyingira n'atuuka munda omuntu gwe yagenze n'amugamba naye bate wali kagali mpitawa tewali mulimu gugenda kukolebwa wallahi omusajja oyo basobola omuguza gali mpitawa akakadde ka ssente ow'emitwalo 10 nenga gali mpitawa ya nusu ebikulu 10 basobola ogimuguza kati ne Yesu yali mu kaseera ako ng'ayagala abantu abagenda okukawunta nga Kyagulanyi yasobola okufuna abantu bano n'abasinya ku katono ne bafuna obwagazi ne bagenda ye lwambala ekizibu kye mbawadde example si nnungi naye nga mbadde njagadde gibalaga bwetyo ku kintu ekyo mbagambye nti mwe abasatu bwe kuba kuliko yali atudde mu meeting y'abadivaiza bonna oba mu conference ne muteesako kyemugenda okukolera Museveni bwe mba temugituulangamu temuddamu kujja mu public nti muli ba presidential advisor babagobadda contract yaggwa dda contract yaggwa etya contract yaggwa olw'ensonga nti yali abeetaagira ali mu kaseera akazigizi nga mmemme oyinza okuŋŋanya ku bantu nekuwa ekyokulabirako nti bwemubaga mugenze mu loogi n'omukyalo omukyalo naga nti tewali kazannyo nga tewali kagali mpitawa wallahi omusajja asobola okufuluma mu loogi n'abuuza owa loogi nfuna akagali mpitawa naye bamuga emitwalo 10 asobola okugula gali mpitawa ku mitwalo 10 kubanga aba ali ku pressure mukimanyi bulungi nnyo kati ne Museveni bw'atyo bwe yali ng'abeetaaga naye olwamala kati temuddamu kutawanya bantu awo tuvuddewo bulungi nnyo kati kansubire nti yo seeri otuuse bulungi nnyo
Yoseri yebaleko kasubire sojiraba speed kwetambulira okali adda kaddadda nga bweganti envunyogirira mu kati kone kulina bukofi ne kubwebwena oli ebigere bikutuyana wenna amaaso gakutwakadde pressure ekuli bubi olaba ensije egenda totegeerayo ate ng'otandise n'okwekyangira ku bantu abaakuleta mu buyinza naye nze ŋŋamba ojja kuba bulungi tofaayo mukulu n'abaasooka mu gavumenti eyo baali bwe batyo ate nno bali nno baali abantu babaagala kunigwa abantu bakukooye kubanga Windows zaayika tasobola kwerowooleza bakulowooleza bulowooleza ate muli basajja basiru nnyo to the extent temusobola kumanya kiki kyamu kijjala kikigenda kubeerawo lwaki nkugamba bwentyo ku bintu ebigenda mu maaso mu Uganda wandibadde tokyalina wadde olukusa oluyimiriza ekigere kyo wadde ogusaatiko wadde empalata yo mu public nti oyogera n'abantu no ekisookera ddala buli lwosiikuula amazzi gye gava kitegeeza togenda kufuna mazzi mateefu buli lwosiikuula amazzi gye gava togenda kufuna mazzi mateefu wasiikuula osiikudde osimye ettosi olitadde wennyini w'olina okujja amazzi amateefu abaganda ebaakuleta mu buyinza ng'okozesa akabinja k'abanyarwanda 27 abaganda bakulwana olutone balutuusa ossa abaganda obajje ku mataka abaana baabwe tebasoma tebalina mirimu bawanganguse bagenze mu diaspora bali mu Middle East babonaabona abala bagudde eddalu bayise Windows kubanga bataddeko pressure ey'okwagala obbasaanyaawo naye kino nkikugamba olwaleero bannayuganda kiti kya muwogo gy'okikasuka gye kibalira oba gye kidda n'ebibimba omuganda mazzi ga luzzi oba mazzi ga mugga gakulukutira gye gaali gakulukutidde ekyo yakisobola okubeerawo nga bwe tuli mu kyeya kino naye ate enkuba bw'etonnya amazzi ago tegeerabira mikuweesosoma galina kuyita wetugamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde olinamu abasajja mu baganda abayita abagezigezi bakuvunda ebigawo bino koyinza okubisika ku luganda lwenkugamba nga tolumanyi lwenjagala otegeere tutandisa information ekukwatako nga bwekugambye nti Uganda ne Buganda lwazi ate Uganda baganda mazzi oba nyanja tejjula yoseri oli kuleka Victoria osenako ekikopo ky'amazzi oyuwa njala kubuuza gwe bukyanga olaba Uganda mugifudde akatogo entobazi muzisaaye mutadde mu fakitole enkuba etonnya mutadde sewage buli kimu amazzi agaddugala gonna gayingira leke Victoria walola byekoleke Victoria ngerimu amazzi aga brown oba maddugavu oba makyafu no oyo gwe bayita omuganda ogenda munyigiriza ogenda mutta ogenda mugoba ku ttaka ogenda kukola ti naye ojja kumaliza omuleseewo ate omuganda tasonyiwa omuganda anyiiga asiba obusungu ne bwana abaana kukola ekizibu takulaga nti agenda kukikola gwe bayita omuganda kati njala tegeeza abantu bannayuganda nti wandikola ekintu okulumya omuntu butyo n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza Yoseri akoze ebikolobero ku baganda Yoseri akoze ebikolobero ku bannayuganda naye mwana wattu atuyambye buyambi mukkirize muwulirize bulungi nnyo wano wetulaga kanzo soke nduva ku ntono ndyoke ndubaddire gye lulina okufundiikirira lutya nsibambagamba nti bwogende bulyambwa bwepo naawe olyambwa bwogende bulyambwa olyambwa ekivundulwa nti bwogende wantu nga siwe wamwe kyosangawo kyonna kyolya ate era oyiga obulombolombo n'ennono ku biki by'owoosanzeewo ompulira bulungi nnyo Yoseri kyamulema okuyiga yayagala kutta basanze mu kitundu ekyo kyali mu kukola nkiddamu eggwanga Buganda n'abaganda abali mu Buganda bantu baaniriza ate bantu babeera n'abantu bantu b'abantu obuzibu bwange tebuli ku muntu gwe bayita munyarwanda obuzibu bwange buli kabinja ka Yoseri ak'abatuusi abajja okusaanyawo eggwanga Uganda so si buli munyarwanda ebyafaayo bisoma biti nti abanyarwanda baatandika okuyingira mu Uganda mu 1800 oba 1800 mu nnamba entono ennyo olw'ebizibu ebyagana Wanyindo okweggala ebyali mu nsi yaabwe n'okutambula okw'abagaddugala abaatambula okuva eno Kirira yambuka ne basibira gye basibidde batandika okujja mu Buganda oba mu Uganda mu 1800 okujja mu Uganda
okutuukira ddala mu 1959 ne bajja era ebizibu nga byali bibeera naye Yoseri tibahabula otabasira omutano wa kale kyensire tabizeze ensanga bisibina nyini kabuyonje etambula olw'okuba nti yayina ekyama kye kikusike yakozesa akabinja kak'Abanyarwanda 27 okuba nti batandika olutalo ate Abaganda ne bamuyambako okuwangula olutalo luno bennyini n'abeetina kati bakyatta. Yoseri yamanya nti ebikola byakoze obudde bujja kudda ate asasulire ebyo bye yakola. Wano tugambira nti Dawudi dde buddongo obudde butuuse. Owulira nti Dawudi dde buddongo obudde butuuse okali adda kaddadda yessaawa. Museveni kyonna kiyabala kimuddidde mpuddiza bulungi nnyo. Yoseri bw'agenda mu nsiko okusagula n'asagula ensolo n'agikwata bulungi nnyo ku mboobo. Yatandikirawo enteekateeka yinda muteeka yamanya nti Abaganda bano tajja beesiga kubanga Omuganda asirika alinga Salambu ali ansenke bulali tunudde ligoloza terira bakumbe likula bulungi nnyo era watu n'atandika obbacunya. Yatandikirawo mbagirawo mu 1986 okuleeta Abanyarwanda nga abajja e Burundi nga abajja e Rwanda ne Congo nga abayingiza Uganda. Mumpulirize bulungi nnyo wano. Mbagambye byaffe biraga nti okutandika mu 1800 saaliwo jjajja wange yaliwo ow'omukaaga. Okutuukira 1959 olwo jjajja wange Katoogo n'akyama mu wanga yaliwo. Wano mu 1994 naye kennyini ntegeera Yoseri yatandikirawo enteekateeka y'okuleeta Abanyarwanda nga Abanyarwanda abalagenda bakozesa biki. Mumpulirize bulungi nnyo. Yamanya nti abaali balowooza nti munnankyukakyuka yalina ebigendererwa eby'okutwala eggwanga lino ng'akozesa Abanyarwanda bajje Rwanda bayingiza Uganda kye tuyita occupation oba kye tuyita occupying. Naye teyamanya nti bw'okola ekintu ebiseera ebimu ate kimala ne kikuddira oba ne kikukyukira teyamanya. Bwe mugambire nti Yoseri Abaganda oba Obuganda mazzi oba Obuganda nnyanja ne bw'ogiteekamu kakikya tejjula era esigala amazzi meeru n'ekyeya ne bwe kijja Nalubale Tessengo kaasigala gwe bayita Omuganda. Kati kavudde kwanjula katandise. Tubadde tulwana Yoseri okuyingiza Abanyarwanda, tulwana Yoseri okugaba endagamuntu, tulwana Yoseri okugula nini numbers. Obadde omanyi lwaki Yoseri yagulanga nini numbers mu kulonda kwonna okubaddewo kuno. Nga ne mufeke nyini mu national platform mwali mwenkweze nga zina underground network nga zisiba nini namba kumbe zali zikolera Yoseri nga temumanyi. Ne tukirwanako era ne banvuma Lumbuye ayuza struggle ne bagamba nini namba ebera personal ate bw'ogiwa kiba kitegeeza ogenda girondesa ne banvuma. Tajjaako network atategana eno information teri agina ngenda giba wamujulire bulu tojjaako network. Museveni wumuze ngalabiyo gabo n'obusajja obukalisa bulime kudda mu network njagala kwamya. Museveni yekulidde akabazzi kugulu. Enteekateeka namutayikazi yali alina zimufuukidde ekizibu kubanga ziganye okukola nga bwe yali azipulaninga. Ekisooka yakimanya bulungi nnyo bw'osomba Omunyarwanda najja mu Uganda n'atekinga over kitegeeza gye bunaatuukira emyaka gy'alimu nga mutabani wazze ajja kweyambisa ennamba y'Abanyarwanda enkumulitu bye yaleeta mu Buganda ne mu Uganda basobole omuyamba ku by'obufuzi bye gamba omuli okulonda okutwala amataka n'okusaanyawo bannayuganda naddala Abaganda mu Buganda. Era mu kino yakikola ng'asinziira okulumya okwawula okuggyamu n'okunyigiriza ng'akozesa method zino oba enteekateeka zino wammanga. Wulira yasooka n'ateekawo kye tuyita intermarriage. Yakireeta intentional oba yakireeta nga kigendererwa abakazi Abanyarwanda okuba nti bawasibwa bannayuganda naddala Abaganda mu Buganda. Kye tuyita intermarriage okwewasaamu n'ayagala kimukolere. Era Yoseri yalowooza nti kigenda tajjaako network agireke bambi Yoseri girekeko tojjaako network njagiddamu ne ku Sande. Bassebo ne bannyamu oba ladies and gentlemen njagala bategeeza okusinziira ku sources zenfunye enteekateeka ya Museveni eya intermarriage okuba nti atekinga over Buganda bwe fufulu yamufiirira kyagaana okukwata nga bwe yali ayagala. Kiki ekyaviiriddeko intermarriage eno Uganda okukwata obulungi? Kiri bwe kiti abantu bano bo nga bo beesosola omutwa takwatagana muhutu
omuhutu takwatagana na mutuusi kati ye Museveni waba asomba bonna tayawulamu n'aleeta naye ate abantu bano bwe batuuka batuuse mu Uganda basooka Museveni n'abakwasa ettaka n'abawa ensimbi n'abawa n'emmundu nga bawadde task oba ebyokukola mu Buganda wano tuzza ku nsengwira giwamba tutwale amataka tutte bannyiniyo tubakendeze mu namba ffe tusobole okweddiza ensi eno era buli omu bamugamba ekintu ekyo ng'agenda kikola perfectly n'asooka n'abateeka mu system gye tuyita intermarriage n'alowooza egenda mukolera intermarriage njala bategeeza ke kakodi akamu akaagaana okukola mu system ya Museveni document zendabyo nga bamuwa report nti ebintu bigaanye okukola Haleluya nene nnyo intermarriage yagaanye okukola ngenda babule lwaki egaanye okukola yayagala akozese dominance ey'abasajja be yaleeta batekinge over economy kigaanye okukola asqueezinze bannayuganda ba investors n'abasuula ne bava mu business abala n'abatta n'abateeka mu mabanja ga banka n'ababijiko omusolo bagiveemu lwaki yabalina obukadde 10 n'alemererwa business addayo n'akozesa emitwalo 2 n'asigala nga waali n'asurvivinga Yoseri yayagala akozese dominance ey'abantu be yaleeta agiteeke mu SFC agiteeke mu police agiteeke mu military agiteeke mu prison agiteeke ne mu intelligence n'akulyetinga SFC ng'erimu Banyarwanda bokka n'akulyetinga semwai chieftains of the military intelligence nga 70% erimu Banyarwanda n'akulyetinga ESO 90% erimu Banyarwanda n'alyoka kulyetingira ISO eno gye bayita buli wendi nkufuna n'ateeka buli kasasiro ISO omala okuterera mu ggwanga buli wamu n'atandika okupiikingamu Abaganda Abakiga Abanyankole Abanyolo Abatooro Abalugwala n'atandika obbakasuka erweru n'ayingizamu Abanyarwanda be abakabinja kali naye ladies and gentlemen njala bategeeza bino byonna bigaanye okukola era pressure emuli maawa era kansubire Yesu eriwulya bulungi nnyo kiki ekigaanye ebintu bino byonna okukola kiri bwe kiti Yoseri yajja n'ayimirira busimbalaala nga Kamuje ayimirira ku malaalo gy'obeera nti wansi eyo tekwaliko muntu ategeera n'akangabala n'agamba ndaba boogera nti Abaganda muri bangi naye sirowooza nti mukimanyi nti enamba esinga ey'Abaganda bonna Banyarwanda bali mu miliyoni nga 10+. Ye mentalite ye eyente kawo mentalite yalowooza nti kye yakola kikyali mu system kitambula teyamanya nti report egenda kuvaayo report yavuddeyo ng'esoma byonna byenjogeddeko byonna bifuufulu byagaana okukola kiki ekyaviirako ebintu bino okugaana okukola abali wano munanjulira omusajja n'omukazi gwe bayita Omuganda ng'oggyeko ekintu kimu ekitutawanya kye bayita enkwe ate nga si buli muntu nti azirina Omuganda ye muntu gw'osobola okusinkana from nowhere ne mubondinga n'akubeererawo ne mufuuka ba Luganda ne mwogerera emboozi ezaawa n'ezaawa n'akuyigiriza okukola n'akuyigiriza okusaka n'akuyigiriza okulya n'akuyigiriza ne buli kimu n'akugamba nti batolina busobozi nawali zimbawo gwe bayita Omuganda akuyigiriza kalicha ye n'akuwa n'amannya n'akubulya buli kimu ky'olina okwagala okumanya bayina omutima omuggufu Yoseri teyasooka kubala kintu ekyo munnange ng'asomba Abanyarwanda okuva mu 1996 n'abayingiza jjukira eri abajja mu 1800 n'abajja mu 1959 abo bo ne basisira bulungi nnyo tosobola baga bintu byakudda waabwe kati Yoseri teyamanya nti bw'aleeta abantu bano bayina total differences ezaawo okuva ewaabwe wano basosolebwa 2 buli omu yeekengera munne 3 buli omu tayagala munne 4 tebalina ddembe mu nsi gye bajaba bajja batuuka mu Buganda gye bagambye okutta okusaanyaawo n'okukola buli kimu nga basajja battu ne bakazi battu bali innocent tebalina kye bamanyi bayaniriza buli kintu kyonna ne bakituuza 1
bayiga Oluganda bazadde mbaana Abaganda babazaddemu basomye bonna bayize empisa obulombolombo n'ennono gye bugenza okuzibira ng'Abanyarwanda bonna Museveni be yaleeta bonna basaanuukidde mu Baganda. Basaanuukidde mu Baganda babanoonya tebabalaba babuze mission ziganye. Yoseri kuliko report wajifunye era mugidiscussingako zonna system za mweziga muga kino kyajja kitate twakibala byonna Omuganda akugambye ennyanja enkuba ne bwetonya nereeta ebisooto amazzi gasigala meeru tegavaawo. Njagala ali kuno mbuulire omwana nga musoga nga Muganda yamuzana namukuza omukazi empisa ze ziba za njawulo nnyo kabere mu Lugwala kabere mu Nyolo kabere mu Tooro nga yazalibwa omukazi Muganda oba yazalibwa omusajja Muganda empisa ze embeera ze ez'obuntu zibeera totally different ku z'abantu abalala. Kati Museveni kyataabala kigenti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambye muyambe ekkiriza Abanyarwanda bonna be yaleeta badizolovinga bonna. Ani abadizolovinga? Humbleness, kindness ne welcoming gye tulina Abaganda. Abasajja bagamba nti abantu betulimu wano batwagala tu bali innocent tebatulinaako buzibu ate tubazadde mbatuzaddemu tulinga bo twafuuka Baganda tetukyali mu ntalo za Museveni. Ejjukira ono yayimirira Kadala n'agamba nti n'oli munne omukubi wa Kasabbuuni yagamba nti bali miliyoni 12. Omukubi wa Kasabbuuni yagamba bali miliyoni 12 zadizolovinga bepu zonna teziyiwo. Kino lwaki bakitegeera bakola report? Bakola report eno okusinzira ku biki ebyagwako mu kalulu. Museveni bwe yaleeta Abanyarwanda bano yabawa orders na buli kimu naye unfortunately buli kimu kyagaana. Abasajja be yaleeta bafuuka Baganda abafuuka Basoga abafuuka kino kyazize kitya? Report eno yali balete fuluma naye Kyagulanyi webale. Report yafulumye ng'esinzira ku kaluka n'akawedde. Museveni yali amanyi nti alina obululu miliyoni 8 ezeekutte okusinzira ku Munyarwanda gwe yayingiza mu Uganda okumala emyaka gino kuba 1996 ne bakyayingiza olubadde afunye endagamuntu nga n'abalala babatekeyo. Nembu kyagenza okukakkananga buli muntu yenna gwe baleeta ya dissolving afuka Muganda balonda Kyagulanyi. Tebakyasobola bafulumya tebakyasobola bazzaayo kubanga ekintu kyayika. Babagambye ffe tetulina budde tetudda gye twava bano abantu bano batwagala tetulina buzibu nabo era tetugenda batta. Yensonga lwaki Museveni yeeterawo iso Semwai ne iso ng'ebitongole ebirina okukola omulimu singa mission ye underground ebeera emereddwa. Kyova aliwo drone eziwamba abakuba abantu amasasi ategeka ambushi afulumya amajene bagatta kati ebintu bino abikola manually naye scientifically kiyategeka kyagaana. Kyova gati wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Wayingiza abasajja bo n'abakazi bo nga mulina mission ekoze eki eganye badizolovinga. Oyo gwe bayita Omuganda naawe kennyini nkujjukiza wajja ng'oli bujje mwankole ne bakugoba n'ennyoko n'omugugu gwammwe kana akagugu kamutambula nako wasibira mu Buganda ne bakuwa obudamu ne bakuliisa ne bakwambaza ne bakusupportinga era wagenda mu Scotland kibyobufuzi wabitandika n'abasajja Baganda n'owangula abasajja Baganda bakuyikiriza international politics ne international relations ne bakuyigiza bakuuma paka wotuusa olwaliro n'ogenda ng'oba tampolampola naye era kikulemye okuyiga still okyatta. Kati ositusa otambula ng'okira yiminga mbozza mu NRM egenda kunoonya buwagizi mu Buganda mukulu
doctrine y'okutta gye wayigiriza omwana gw'osoma nti agenda kusikira wamuyigiriza mbi kibanga omuzadde okukunamira omwana Museveni wakunamira muhoozi n'omulagamba kugunyo nkidda Museveni wajjamu empale technically n'okunamira muhoozi n'omulagamba kugunyo ebisiraani byalina. Nobody can love that boy. One, gwe father oyina doctrine y'obukyayi notta abantu abakolera n'okwata ekiwowongole n'okibikulira amakugunyu n'okikunamira n'okiwa doctrine y'okutta n'okuwamba singa wali otegeera ng'olimu empeka emera wandibadde tokwata mwana omuteeka mu magye muwa doctrine na buyinza bwakutta nga wali oyagala ayikusikire era ensi emwagale. It was a big huge mistake. Wakunamira omwana wo n'omusikiza obukyayi abantu bambulaze essaawa zino. Genda osanga omunyarwanda yagenda n'atula mu Ankole mu 1900 ng'akyasobola okuga nti munyarwanda. It is impossible, tekisoboka. Yasinga n'okumanyibwa Kabaka bwa Ankole engeri gye butambulamu kubanga bwagala. Genda osinga n'omunyarwanda eyajja mu 1905 nga tonnabateeka kuleeta bana babwaleeta omugambe kubanga basinga okumanya Oluganda bamanya ebikoco bamanya obwakabaka asinga n'okwagala obwakabaka. Genda omugende buno obuyayo bwo woleeta mu Buganda okutta Abaganda nkugamba eno wakola nsobi walinnya yeetokota kati challenge ogitegedde bulungi nnyo ne bw'onoosomba bano b'osomba buli lunaku n'obayingiza the moment nti obateeka mu Buganda bagenda ku dissolvinga Abaganda amataka sitogateekamu mu nyibo tyu. One, the only way wali oyina okukola kye tuyita cleansing n'osaanya Abaganda bonna n'olwokoleeta abantu mubateekamu nga basanga ekintu kikalu. Naye wonooleeta Abanyarwanda 100 n'obateeka ewantu ne basanga Abaganda basatu bwe bati bagenda kusumulula buli kyonna bali kye bazze nakyo babateekemu doctrine yaabwe ey'empisa obulombolombo n'okutegeera n'embira y'ekintu. Togenda sigaza kintu. Kati gwe kiwakola nze nsombe n'osomba naye nga gy'oleeta tumanyiyo. Nkuddamu genda osanga omwana azaliddwe omukazi Omuganda engeri gye yeeyisaamu. Genda osanga omwana azaliddwe omusajja Omuganda engeri gye yeeyisaamu wadde amuzadde mu ggwanga ddala nnyo babeera totally different. Ekyo kyotamanya gwe waleeta abantu bo nga tumanyi kigenda kuzu kati kino kyakulaze tolina kyolina. Ladies and gentlemen, pressure eri ku Museveni mwadde mwasa atambule Buganda bafuna akalulu si lwakuba nti bamukuba akalulu super wa abantu byaleeta bonna baabula nga high school mu Masano kabwe baabula ekyababuza Muganda yababuza n'ababuulira kyekyokukola obulombolombo n'ennono ne beegatta lumbu badwe papa ne babula kati tosobola muyita Munyarwanda musime nkiki yenna Musisi yenna Ntongo yenna Mutuli yenna Mukasa yaani baabulira ddala. Jjukira balina history egambe waabwe babasosola babatta tebalina buli kimu kuga bw'atuuka eno n'atuuka mu embeera ey'obantu community mukwasaganyiza wamu abaana basoma wamu tebeesosola mu simanyi gwani simanyi wanyindo mpanvu simanyi gw'olina amakudde simanyi gw'olina omuntu omunene simanyi tebiriwo wano. Buli omu tukutwala nga bwe tulina okukutwala kasito wange oli kaddugala. Kati Museveni ekyo wakimanyako munnange kubanga bw'oyinza okuba olina essimu ya Katonda nga omukubira nga olina programu ezizo. Katonda musajja muzibu nnyo tebakola naye programu gwekyo tewakimanya. Kati otegedde nti omuntu abeera muntu Katonda abeera kugobera ne programu zo nyingi naye ne Katonda abeera programu ze. Kati gwe kyunya Omuganda naye ng'ate okyamuleetamu abantu bo tugenda basomesa doctrine yaffe tubakyusa obwo nga bwe tukikoze lipooti baje kuwadde ojja kuswala nako era oswadde n'akawuttaako. Nkiddamu tugenda basomesa newankubadde mubulamu mpulunguse nti tulina kyazikola naye oswadde n'akawuttaako ng'oggyeko bali abalina emitima emikyafu abaakabinjako
abasigadde bakazi battu tebagala na kumanya kibayita Museveni kubanga bakimanyi ogenda baletera ogenda bakulira kabazzi kugulu kati munnange okyasomba kadda kuzibaleta mu Costa ne buli atuuka kabereka yagendo gatuko babuuze tebabimanyi mission zo bazivaamu na yero doctrine yogenda okuleta kati era kyobulaba batandika gabanga ndanga muntu nini namba bazigula buli kimu baali balina kye bapulaning nga bakizimba ekinekyo bulati ya n'abantu ng'amayinti akalulu agenda kuyola kayole already alina numbers agamba fe tuli bantu bande tunajja tuya Museveni tetubimanyi nsiba mu baleetera wano bamukuba omwenda tugenze mu maaso dakika ziri mmeka tukeze dakika 5 okuva olwo Museveni okutuuka kati yeebuuza kiki ekyatuuka ku kakodyo ke lyakozesezza bonna obuganye so nga ate ekikulu agenza okumala kisoma bulungi nti abantu bano bwe bateeka mu Buganda yabateeka mu bantu bakyamu abangu abokukyusa obwongo bw'abantu kubanga babasomesa Oluganda basoma n'abaana baabwe babazaddemu nga n'empisa gye bayisaamu ya kintu etali ya kusosola agenza okiggukamu nga bambi lwayaba tweyongedde mu maaso kati ennaku zino omusajja ono baali bakola database yaabwe ngera bw'avaayo n'akinnambuka nti Abaganda tebali waliwo Banyarwanda database eno bagenza ogitunulamu ng'ekituufu balina biba byanswa nga bwe yatugamba nti yatuubwa Kabaka biba byanswa nga milioni 8 tebakyazira bakozi abula dda naye ng'ate mwezi zisiise kino kyamweyolekera mu Buganda kyagulamu baakalulu n'enkoona n'enywa n'atuuka n'omugaana okujja mu Kampala ne mu Kampala n'entebe okukubayo campaign naye ng'ate gy'ataatuuka gye baamukubira ddala ne tugenda mu maserengeta ga Uganda gy'agamba gye bamuzaala gy'atazaalibwangako ate eyo yo teyabaganya kulonda kuba baali bamwesunze mukuba n'enkoona enywe obulu babuleeta butiikinge era nga buli agezaako ga nti alonda bagenda mukuba emiggo egimwosa omuliro eyo naye n'akimanya nti naye ali kafu yasigala luddawa bwe yagenda mu magye ekyali kitokota sekisaanikire nga n'abakulu bennyini mu magye bagamba baana mukole kyemwagala ebisigadde Katonda yanaamanya kyokkola ne Museveni yakwata omusajja Simon Byabashaija n'amuteeka emundu ku mutwe ng'amuli bagamba soma byebatakuwandiikidde ojja kutegeera omuliro agenda okyetolooza nti okwetoola Uganda yonna Museveni nga tugenda mu kalulu yaggala booda zonna ng'akimanyi nti abasajja n'abakazi abamu batidde bayinza okudduka okudda e Rwanda booda ne baziggala eyo babagamba sime Uganda erina olutanda Rwanda wa ono yali aggala booda ng'asuubira nti abantu bagenda kumuddukako bonna basale baddeyo gye baava kumbe bano nabo lwakitegera baga akatusigale wano tukole bye tulina okukola mpaka nga ensi eteredde nakati era bamulinze kati weewuunye otta abantu ogoba abantu ku mataka abaana baganda obatta obakyunyiza naye ng'ate ogamba nti onoonya bululu kyekitegeeza kyegamba nti ggwe okuyiga temuyigirako ddala kubanga obusiru mwayonka buyonke abantu byaleeta bamwekyusirizza era bwe twogerera tamanyi butya bwagenda kikola kale wenkugambira nti oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza ndowooza Museveni okitegedde nti buli kyopulaninga ne Katonda bapulaninga nze nange mu nkola yange wano nga ntandika obukulembeze wano wendi nina ekintu ekyanzijira mu bwongo neŋŋamba abantu twalimu abantu nga 8 nga twakajja tuli abantu nga 10 fekka basooka wano nembaga tujja kweyongerako mu bungi naye tulina okuteekawo akakiiko ne system nti buli muntu ajja wano asanga wateredde bulungi nnyo ng'asobola okweyagalirawo ne wabaawo obuzibu tusobola obusolovinga ne tukkiriziganya abaliwo ffenna ne tutandika akakiiko kenakulembera ebisanja 2 n'emmala n'empaya obuyinza nakatira kikyatambula wanteri muna Uganda afiirawo n'asigala wano fiira obukyajja muno baguze bakusonera ssente katasa of mid mikwano gye bwetwateesa ekintu kino naye mu kintu kye nakolanga na making sure nti nani Baganda are very comfortable in my leadership okubira mu society na making sure nti abantu abatali Baganda naye nga bava Uganda bonna babeera mo comfortable mu community y'abanna Uganda bonna we basangibwa we bali era kibadde successful nakati kikyatambula the moment you're holding a passport ya Uganda nguli mu ggwanga lya Uturuki oba wazze ejjo oba wazze ddi kasita buli wafunye ekizibu
the whole community bagadaringa ne tukuyamba nova mu kizibu ofudde ntukuze Kampala kati Museveni kyatamanyi nti ffe twaniriza buli muntu yenna gyava ne gyasisira tukuyamba tetwagala kumanya kiki kufaako gwanga jova yensonga lwaki buli muntu asobola okujja mbuga n'abula mu proteya kubuuza lwaki wazoba dino kubanga tukimanyi ensi tuyitako buyisa akowa yatuviira akowa yagivira tuli mu kabuka tetwagala kuleeta lutalo ku muntu yenna naye omuntu ali hambo bwatyo n'omutuusako obulabe n'otta abantu be n'owamba abantu be obwakabaka yagala busaanyaawo azifu nti bwemukusula mu kitanda mwosula kiki kati nze kintu kye nakola abaganda kye tuteekeddwa okukola n'abaganda kye balina okukola buli muntu alina okukola naye ggwe bw'ojja ne doctrine ne mentality yo nti buli muntu olina kuttamutte kubanga aganya okwagala tosobola kuoccupyinga Uganda by all means. It will not happen. Museveni, I bet you can't occupy Uganda with your mission. It can't happen. 1. Toina time. 2. Toina replacement. 3. Enyanja tejjula. Enkuba etonya mu Uganda. Emigala gifumya amazzi amakyafu negayingira. Victoria esigala amazzi gali kala esinga gego nenga gonna gye gaggwera kiki ekigasengejja ekituyita humanity. Kyetuyita humanity. Kyetuyita humanity. Embeera y'obuntu. Nebwe oyina mentality nti you want to occupy. Ngokozesa abantu boleta. They are going to dissolve. Nga report we baje kusomete. They are going to develop, to dissolve. Ekyo ngabo ekyo bagenda ku dissolvinga. Bonna olwembera gye basanze mu kitundu abantu abalinaako buzibu babagumye mu Uganda osanga omuntu nga tamanyi Oluganda bali muyigiza ne tukifuula comic kuba tukifuula nga kiri happy. Awo ye mukiga ono tumuyita mutoro ono tumuyitani nabera happy nabera happy mu society nakula nabera mulinda wano into cholanga kizibu. You can't occupy Uganda by all means. Ogenda tunyigiriza ogenda tulumya obwavu amasomero gatunde ebyenjigiza mbisule buli kimu but time egenda kujjanga mission tesoboka. It is impossible tesoboka. Oyina kusoka kusanya Baganda bonna nali mwakasaya akaganda oyina omusanyawo nali mwakasaya akaganda oyina omusanyawo mission yokutuukira which is impossible. Otherwise video eyali longi maze mwe bali kubeerako mwe bali kujja bangi nnyo. Abalina ebirabo byange akabox kange kagule lunaku bwezinawulira saa mukageza ekiro nja kuba mpereza emyaka 4 abampereza obubaka obw'okunjagaliza amazaalibwa mwe bali nnyo mwe balire ddala Mukama abankuumire mwe bali kunjagala mwe bali kubeerako. Official number yange eriko ku WhatsApp. Osobola okugikubako ku WhatsApp, osobola osindikako message enkadde embaga ejja kuddako mu 3 weeks from now naye nga bye mbagambye sina bingi njalo bagaliza okubeera kulungi ku lw'eggwanga eddungi naye nga Museveni wonna wooli manyiga kubugumye naye nga ate ojja kutuuka okwagala okubulwa wonywa amazzi nga tokyasobola ganywa kubanga gwe kiwalowooza nti kigenda kukola tekisobola kukola. Omwana w'omuhoozi wamukunamira omujjomu empale n'omukunamira n'omuwa doctrine y'okutta katasobola kuleeta mwana mu public vote nga public yona ekimu ky'omwana mutemu gwe kenyini oli mutemu doctrine wamuwanfu bwe wali agala mwana wakusikire wandi bati omuyingiza mu byabufuzi wandi bati omuyingiza mu military wadde okutta abantu ne buli kimu okimuwadde ate kalate gw'osindika mu public nga kiwali osubira opulani ze miliyoni 10 badi zolovinga babula yiye abala boza kitawo gwatta neje wa muzika ku famu z'abantu gye batamenyekidwa ye yatudde ne yajja kukulagako. Otherwise mukama bankumi atakomera mpeera mbagala nnyo mubali kubeerako tusinkane endoza ku Sunday if possible alenga mubali kunjagaza birthday ya rusawo zero mukama gw'ekiro mjabatirayo posti mukama bankumire mwera mbagala nnyo onako lungi.